Karama TV, Kadaama ali mu buzibu. Obuzibu bw'alimu bwatandikira mu maka ge yali akola, boosi we bwe yamwetamwa n'agenda n'amukanyuga ku mulyango gwa ofiisi. Bw'amukanyuga ku mulyango gwa ofiisi, Kadaama ono agamba nti yafuna omuntu eyasobola okubeera ng'amuggyawo n'amutwala ku poliisi, okuva ku mulyango gwa ofiisi n'amutwala ku poliisi. Poliisi nayo bwe yatuukayo, poliisi yamukwata n'emutwala owa nnannyini kampani mu maka ge, n'abeera awo mu maka ga nnannyini kampani, naye nnannyini kampani n'atandika okubeera ng'amuyisa bubi, n'amugamba alina okubeera ng'addayo ng'akola. Kadaama teyali mubi, n'addayo n'asaba addeyo akole naye afune ekiyumba ekirala, ne bamufunira ekiyumba ekirala. Bw'agenda mu kiyumba ekirala era ebintu tebyagenda bulungi, n'avaayo n'akomawo mu maka ga nnannyini kampani. Agamba nnannyini kampani amuyisa bubi nnyo era amugamba alina okubeera ng'addayo okukola, ag'amaka gaalimu si ga kitaawe. Kadaama agamba ayisibwa bubi nnyo era yali yeetaaze okubeera ng'afuna obuyambi n'okubeera nga bwe wabeerawo omuntu yenna asobola okubeera ng'amugulira air ticket abeere ng'addayo abeere ng'akomawo e Uganda. Tugenda kuwulira emboozi ya Kadaama ono naye ng'agamba ali bubi, embeera gy'alimu si nnungi, embeera gy'alimu yakubeera nga ayisibwa bubi. Hello nnyabo, oli Kadaama TV? Kyebaliko Kadaama TV. Kadaama TV nsaba ku buyambi. Ndi wano Saudi Arabia, nsinziire mu kibuga Taifu. Nasuubulibwa boosi wange ku 26 January, yansuula ku mulyango gwa ofiisi yandeka awo. Olwasooka yantwala ku poliisi yatugoba tuyireyo. Bwe tuyireyo ewaka yandigaliza wabweru, nansula wabweru. Bwagera ku nkyo yambeeda yantwala ku mulyango gwa ofiisi nga mwegale yandeka awo. Nafuna awo omuzikisi yantwala ku poliisi. Ekirungi nti naliko ne dada, nayogera n'awa ofiisi bantwala ku poliisi. Bwe bantwala ku poliisi bandeeta wano wa nnannyini ofiisi mu maka ge. Namalawo ewiiki nga ndala kitundu, nabakoba nti ngenda kuyiirayo waka, yankambuwalira akoba nti irayo gy'okole. Nayikkiriza yanfunira ekiyumba ekirala n'ajja n'akolayo. Ekiyumba kyali kibi, n'avaayo. Kati we nayize wano mazeewo ennaku nga 3-4. Bwakaire ku nkyo olweido yangoba afuluma wanti wa baba wano bikoze bitya, yayomba yantabukira ino ofuluma enje wabweru. Namugoba nti ntwala ku embassy aba ku deportation center. Yakoba nti nzira ku deportation center yenkutwala, fuluma mu maka gange, kola ki? Kale ndi wano nsaba ku buyambi. Kadaama TV nkubona ng'oyamba ate famire yange bazira ssente da air ticket. Nsaba ku buyambi, asobola okunamba yenna, nsobola okuyira waka nkooye ekiyumba. Nsaba ku buyambi, nsobola okundisa waka. Amayina gange Nzina Kasango Madiina. Nabitira mu kampuni ya Alphaid esinziira Ntinda. Tuyango eriyo wano Abannayuganda abakola wano bankuba tugeza nfuluma genda. Nsaba omuzikisa yenna asobola okunamba, asobola okunfunira ya tiketi, nsobola okuyira waka. Kubanga ye mwene kampuni eno eya Saudi yawoza era mu kiyumba gy'okole, nze mpulira nga nkooye. Naye buli lunaku angoba fuluma njeebwa. Nzira wendidi nalina akabonaabonera ku poliisi.
byangu byeri ono Abannayuganda abakola wano bankuba tugeza nfuluma geeti nsaawa 10 tugeza nfuluma geeti sigala awo yatabuka namukuba nintwala ku deportation center oba ku embassy yadeema yali kundagira nfulume geeti yentambule nje naye njeewa mukama wange yali wamukubira simu tagema naye yakuba boosi we newemukubira simu tagema kati awo bensobeire nzira wakwira titu wentandikira kasita nanfuluma wano netiwaaka naaba nkizira layini yange yenkozesa omukazi yagibulokinga ekola bwaku whatsapp naku imo kwonka yagibulokinga olwavaayo layini yakiigala ezira wensobola kuba nti waawano wensobola otegeera tidi ku poliisi nti najja ku poliisi